Kulikayo bannanki obulamu buli butya? Obulamu bulungi. Bungereza ebadde hot. Was the hottest. Ebadde very hottest. Twebaza omwami Richmond. Twebaza omukyala Mary Ngabire. Twebaza omwami Danny Luuge. Twebaza diaspora team. Abantu bakoze omulimu gw'omuwendo. Kyabadde kitya bannange? Nze nkugambe ki kubanga abaliyo bayinza okuweereza ekyaliyo gebaga nti gwabadde muliro. Bannaffe basanyuse bo bennyini nga tebava ku flowa paka last. Era enkomerero nga omanye Bulaya erina abasirikale bayo sawa bweziwere egende bafulumya mpola naye nga bonna tebaagala kumala kyabadde kiyitirivu. Okusinziira ku myaka gye muze mugendayo guno omwaka kyabadde kitya? Bungereza buli kaseera yeeyongeramu abatesitesi bakola ebintu by'enjawulo bingi. Bannaffe bategese kwegamba omukolo bwe gubeera omunene guba munene. Abatesitesi mwami Richmond yeetegeka era talina shortcut. Talina shortcut. Ne mukyala Mary bakola omulimu ne mwami Danny Luuge program ng'etambula bw'eti paka last. Abantu b'Obungereza basuubiza ki omwaka ogujja? Omwaka ogujja mbakakasa kubanga ate simanyi bwe kinaabeera kubanga Frigo Band ejja kuba ejja kuza emyaka 50 bw'eddunga Katonda bakoledde omukisa okubanga batukulembera mwami Matovu kubanga bandi eno yakulemberwa abantu babiri mwami Matovu Moses ne Charles Sechanzi. Kati abantu aba babiri omu kubo yaliwo Katonda bwe tugenda celebrating nga fabale emyaka gyaffe giriko emabega mwasatu naye emyaka 5 gigenda okubeerawo si Bungereza yokka naye mu nsi yonna nkakasa nti Bungereza olw'okuba ye hype ebirala byonna bisooka kulabayo ne bigoberera. Kulikayo bannange. Tiimu ekyajja kubanga buli muntu akyajjayo ebintu. Ennyonyi eno girako abantu bangi. Omwedwa Bungereza munnaye. Twebaza nnyo Katonda. Bungereza katenge gye kusemberedde. Watuuse dda. Kaakati enteekateeka tetunamba kugimanya naye ya Bungereza yo. Mwami Richmond ali very organized the team yeri mu mukyala Mary eri mwami Dan already bali set for. Olw'omukaaga tuli ku front page y'omulangira. Kati bannayuganda mwenna. Bakakase tukomyewo. Tukomyewo tugenda kuba tuwokya. Omulundi gulize eddoboozi lyange yalifudde ssenyiga naye kati lyogera neetegese okubasanyusa mbabuulire n'ebibadde Bungereza nga ndi ku front page. Toyanze. Celebrity track kati oyo mami Joanita Kawalya atuuse tulinza te Carol Nantongo ne tiimu ndala Muzeyi Matovu Moses naye wali akomawo bonna tiimu yonna. Tusubwa kuno olw'omukaaga front page Frigo Band olw'omukaaga olusooka mwezi wetuusera okubeeraawo so mutwegatteko mujje tunyumirwe endongo ya Frigo Band. Naye atuuse tiimu yonna etuuse Frigo Band. Weewaawo mukuliko eyo. Tuvuddeyo nnyo. Bannaye kanyimire wano makati bannange nange nfune kufuta. Muzeyi mukuliko eyo. Tuvuddeyo bannaye. Mukulike ebire. Babatumidde. Weewaawo twali wano nga musimbula nga mugenda. Omuntu atulaba omanyi tulina kadde katono wano. Bungereza abadde atya? Tabadde mubi tukubye mu Royal Regency. We tukubidde Saturday wedde. Kintu kyali kirungi. Bantu bajja ne basanyuka byonna bigenze bulungi tewali kibaaya. Emyaka mingi mubadde mu Bungereza ku ky'omulundi guno ndaba amasanze geeyongedde nnyo abantu basanyuse kyanjawulo kye kyabaddewo? Tewali nnyo kyanjawulo kukola bukozi bulungi ne mwetegeka bulungi ne mukyapa omuziki gwammwe. Yesebo abantu Bannayuganda bali wano okomye bakuba ndongo ngena ku Lwomukaaga tuli ku front page. Tuli Friday tuli Autospa. Saturday front page wetukubira Saturday sooka buli mwezi. Bwetyo betugenda okuba ate nga 8 tuli di bagita Davila eri Bukoto. Kulikeyo Muzeyi. Kale. Mama nti batukiriza nnyo wano. Weewaawo wano wendi ate Carol Nantongo naye atuuse. Carol Nantongo naye atuuse. Carol Nantongo atuuse bane muliko mugamba mutone. Carol kulikayo. Bannange ngo mana Omungereza ekyo kiriwo okulike bannange buddeyo Carol nga tugenda mpola kyatambudde kitya bannange byatambudde bulungi nnyo show abantu bazze ne batuwagira vibe nga weeri mebale nnyo kutuwagira kubanga kwadeko ebivulo babisatu naye nekyaffe kyajjudde so kyabadde kirungi Yusufu yabadde etya mu Bungereza awo ng'olina Frigo Band? Kyade kyakabi nnyo Live Band kanyumye era babadde bajja babuulira.
wewa wogendedde okugenda Bungereza era nga tuli mu nteekateeka Carol Nantongo nga 7 December mukaaga December Serena Hotel kiri kitya Africana Hotel Subaru bo wafuna Subaru ate mvuze nnyo speed leero Africana Hotel abantu basubire ki bana ngenda kubayimbira mikwano gyange abampagidde okumala ebbanga olwo olunaku ndwesunze ate nzikiriza nti bagenda kujja bampagire kubanga kituufu kiri nti ennyimba nzikoze nziyimbye ate mbadde mwana mulungi so bajja kujja bampagire mwana mulungi atya mu buli kimu ye mbaga yange esookera ddala bannange era bannayuganda abandaba nga mukaga December mundabiranga ddala rehearsals zitandika guno gwennyini omwezi era si fast tutandika rehearsals so mujje mumpagire mikwano gyange tujja kukatona emabega omanyi kyanjawulo nnyo omunayuganda ogenda naperformingira abantu abanayuganda bali ebweru ebiseera ebisinga bagamba nti abantu batindinga bivulu bisala bannayuganda wakirabye otya ekyabadde ku Regency omwami Richmond ya promotinga bulungi ekivulu kibadde ku bantu kumimwa nga bakimanyi so abantu bazze mu bungi ate mu budde sawa 2 abantu badde bamaze okutuula wakati ng'olinya ku stage kikyasusa okujjira mutwe ekisokera ddala okubeera nga bantadde ne ba legends abo kyabadde kyakabi nnyo kuba si buli omu nti basobola omugatta nabo kitegeeza naawe oblendinga nabo ka live band akanyumye nnyo kyobayanze byanyumidde nnyo reception k'abantu kabadde katyawo kwaniriza Carol Nantongo alinya ku stage clips ngenda zikuwa naka ezimu ze mwafunye size like tezabadde close oba biki nengenda kuwa clips ze nganze guno this is the third time okuba mu UK nga performing naye reception ya mwaka guno yadde amaanyi nnyo abantu bategeera nnyo Carol Nantongo tosalawo kayimba bakategedde nnyo basinza okukayimba abasajja bakyala of course abakazi naawe abasajja temusalawo yes ogamba munamwe temulinamu abatasalawo mu bakyala abasajja temusalawo ffe tutera okubyanguya naye mwe mulwawo nnyo bannayuganda bali abatulaba bugambo ki bwe tunzika nabo kukwe obadde ogamba ki okubombwa kyeki mbombo okulemerayo ng'ogenze sinaba myaka gikyali ogenda kubomba ddi owaaye ebintu ebitabuka nga ngamba owaaye kankwateko ku paati B buli lwogenda olekayo emikwano ate kati leero nakoze famire ennene bannange era abantu be UK bannange mwebale kunjagala mwebale nnyo mwanda z'omukwano ogw'amaanyi obadde obugamba nina abakyala be nasanze ab'enjawulo ne bangamba bagenda kujja because December ogimanyi nti abasama bayitako bangi bagenda kujja nina benabaddeko nabo tickets bazijjawa sofa tezinaba kubeera out but sawa yonna tugenda kuba tujja tukole press conference buli kimu tukyanjule mu butuufu bwakyo siibula abantu buli omu awummula naye nze sinnabatuusa sinnabafuna bye nina kufuna kitegeeza nkyalina okukola ennyo osuubira obifuna ddi ati wonna tewali yabintu maŋambye nze nganze nina bye sinnakola ki bye sinnafuna so wenna amala okukola ennyo nange awo nga naye ngamba bwanyi nange kampumulemu ani temumbuuza bye simanyi ebyo wamasiibula bannayuganda batulaba mbagala nnyo mwebale kutuwagira singa si buwagizi bwammwe singa tetutambula bwe tuti naye mwebale nnyo mwebalire ddala tweyanzeege wendowooza ensonga muziwulidde bulungi nnyo tuli ku celebrity track bulungi nnyo Carol Nantongo akomyewo mwebale okuba nga ndi mukola atyo mwebale okuba nga muwagidde bwekyabadde then awo simanyi nnyo kuba mbadde sinnabiwulira ebyo abapromota ekibuuzo kyabapromota lwaki muyawulayawula mu bayimbi siize
si kirungi kubanga tweteekako shows naye era still osobola ogenda obookinga date nga n'oli yagibookinga tomanyi oyinza okuba nga gw'omuyimbi ate era tokiriimu ng'ate promote eyagenza okutegeka ng'oba ye yakikoze oba yafunye date eyo kati ebyo ensonga ezo z'okuba nga tweteekako date zirina zimanya nnyo bateriwa then kati gwakyongeddeko si bato omuntu wategeka ono n'ategeka buli omu alina abawagizi be era abawagizi bange bajja kujja ewange n'aba oli bagende ewooli ate muwa bubakaki abawagizi ba Carol Nantongo bajja kujja n'ababe bajja kujja ndooza mukiwulidde bannange temuzanyiranga mu deeti z'abendi ensonga muziwulidde bulungi nnyo tuliko yapoti Entebbe katubasibuli wano mbere bulungi mweraba